Mr. Soze ekiboozibozi. Mr. Sozi wasuze otya obulamu bugamba ki bannaye mugyebaleko mwebala okutuweereza kansoobere nti muli bulungi na buli omu ali eyo nti omukama akyatukuumye abalwadde katubakwase Katonda asobole okubawonya abo bonna abafiiriddwako abantu baabwe tusabe omukama abagumye kaakati munnange kamala odduku wa maada ekibooziboozi nazaabo nenzijukira neŋŋamba bannange baana ebibooziboozi babijjawa naye nange nalabiddeawo nga nina kye najjukidde twali ku mulimu 2018 tukola ka sipiiki de yaffe eggwa bulungi nga tuteekateeka nkeera ku kulozinga end of term bannaye minisita Sozi kye twagwako olunaku olwo ekyo kyo sirikyerabira minisita Sozi tuba tuli awo twoza zigawuni tuteeka ebintu buli kimu gye kyali tubissa ino tubissa eri nga tezireeta omubbi omubbi nga bamukubye kati bambi mu kudduka okwetaasa yayingira mu geeti kuba baali bagizizaawo buzzi nga si nsibe olwo nno bali mu tufumbira tumale okulya tukole ka closing meeting batuwa omusaala tugende ewaka kaakati omubbi bw'ayingira gamba sabula nga anko waffe asikaari ng'amufubutula amugamba nno fuluma omusajja alemeramu amukubyemu awo oluyi lumu amugambye fuluma amugambye nyamba ompa otuzzi ntambula enkuviire ng'amugamba nga kuba ogenda nti bw'ogamba ŋŋenda ng'amugamba okakasa onaagenda nti ŋŋenda gabambi anko musajja wattu we yali ow'ekisa agenza amuleetedde otuzzi atumuwadde atunywedde amugamba kati omaze okunywa fuluma nviira atulinga omusajja afuluma ng'amwongeramu oluyi olwokubiri omusajja bambi nga afuluma mpola mpola ate yasukkawo nnyo ku geeti ndowooza ebigere nga 7 omusajja ng'agwa awo we yafiira ng'olyoka owulira embaga nga bagamba omusajja afiiridde wano ko mistress mugalegeti muteekeko kufolo jjukira tuli munda twagala akasente tetudduke awo buli omu n'apipira emmere twagirya naye ng'emmere egenda emmere nga tegenda buli kadde abantu beetala ku geeti tuba tuli awo tuba tukyalya ng'abasirikale nga bayingirawo abasirikale bwe baatuuka bayise mistress yalina eggume ng'alemerayo nga bamuyita ng'alemerayo kati mu kumulemerako ennyo tumugamba tuyamba ogenda oyogere nabo banaye ffenna bagenda tukwata bwe yagenda ayimirira yagaana okuggulawo yayogereranga munda nga kufulu nsibe nga ne bali wabweru kati abasirikale kyava bagenda ne baleeta difensi w'oku kitundu ye yamuyita n'amukunulayo ne baggulawo ne bateesa bambi okukkakkana nga musajja wattu anko bamukutte anti bagamba yakubye omuntu n'amutta bade nga bamukwata nga bamutwala ku poliisi ate miitingi twazikola omusaala gwatusasulwa buli omu ng'akankana bukankanye kati bwe bamutwala ng'abeera eyo musajja wattu asulayo tuba tukyali awo nti muli awo mwabitegedde nti anti director ne administrator nabo bagenda bakwata baasiba kiro saawa ndowooza zaalinganga 7 nabo nga badduka gamba lumpe maada
bwe badduka nga naffe twesirikira tugamba kati akasente kaffe tugenda kajjawa kandibanga kagenze nno bwe katyo. Naffe tetwapowa enkeera, olwo nno yali Mmande, tugamba tugendewo tutuulewo, we tutuulawo tetuzifunye. Olwokubiri jjukira tetulina gwe tulabako, dayirekita taliiwo, headmistress taliiwo, ffenna nga tuli awo twetunulako bwetunuzi nga tuba tuli awo. Olwokusatu tugenda tubakubire ku ssimu, tubakubira nti mmwe mubeere bakkakkamu, naye enkya ssaawa 4 mwenna mutuule awo, ngenda kujjamba kime. Olwo dayirekita nno yayogera, Mr. Sozi nga batunona okutusoma batusoma emirundi 2 mu kamotoka kaffe kaali ka Probox ke yaleeta nga bamututudde na mu bbuutu naye bane Mukama nga batutwala batukukusanga babbi baabo batututteeyo, sijja kwogera kitundu, nga batuyingiza eyo. Waaliwo engeri y'akasomero, kyali kyalo, aliyo engeri y'akasomero nga basooka bateekayo abaasooka nga bamala baleeta n'abaasembayo nga batuteekayo. Tuba tuli awo batukubira akasimu nti mulaba akakubo bwe kati mukagoberere, nga tugoberera akakubo nga tugenda eyo mu nsiko nga tugenda mu nsiko gye batusasulira omusaala gwa 218. Naye bannaye Mr. Sozi twakankana, Mr. Sozi twatubira. Kaakati olwo dayirekita yali acunya nnyo. Dayirekita yali omwami wa headmistress nga amucunya, omukazi nga yategeka dde okunoba, kati afuna chance y'okunoba. Jjukira ebintu yali yasomamu dda kimu mpola mpola, kati ebyali bisigadde dayirekita yennyini ye yabitikka nga tamanyi nti anobesa mukyala we. Nisasozi nga omukyala anoba bw'atyo, olaba olwo tusasula, naye nga yeeyongerayo. Oliwo yali amanyi we yamuleka nga yayita mu dda. Kati obuzibu bwe bwali, yali amanyi nti nze ndi mukwano gwa mukyala we, n'olwo nonna emyaka emeka, 21. Kati ng'aliwo ne munnange nga naye mukwano gwe. Mr. Sozi omusajja yatukubira essimu, lwali lwa 6 that very week gye tutambuliramu olwo, n'atukubira n'atuyita mu nkuba. Bannaye enkuba ng'etonnya, ng'enkuba efudde emba, n'atugamba mmwe mwatutte mukazi wange, njagala mukazi wange, mumpe mukazi wange, mumanyi gy'ali, pulaani ze muzimanyi, mumanyi buli kimu. Nga banne tetumanyi mukazi gye yakutte, ffe kye twali twamanyako kituufu nti yali agenda kunoba, naye nga tetumanyi nti yanobye ku olwo. Mr. Sozi dayirekita yatucunya ng'ate tuli mu holiday. Bannange Mr. Sozi twabonaabona, nze ne mukwano gwange tulinganga abagambi ffe tumunobesezza, n'atugamba mwamututte, mumanyi buli kimu, mwe mubadde mutwala ssente mu bbanka, mwe mubadde mugenda mu bibiina, buli kimu mukimanyi, mulemeddwa okunnyamba nga nkyasobola okubayamba, naye tujja kulaba. Mr. Sozi kyekyo ekibooziboozi, kuba sitole eyo mpanvu emanja nisejjinyumya eyinza okusukkawo, ate nga ogamba tetusukka ddakiika 10. Kali kankomaawo neba ne Mr. Sozi siryalabira etasasulira mu nsiko. Omusajja yatufuukira omusajja bamala bambi, omugenzi bamala namugyawo ne bamutwala, naye bannaye twali akakanja, twadduka okudda mu byalo nga tetussa, nga tukyala amabega n'amu maaso, kati nze n'okulemera mu kibuga nti lwakuba mwalimu baaba wange. Kyekyo ekibooziboozi Mr. Sozi beera bulungi.